nze mbolebwa mu mizikiti egimu egy'abayimaamu abasinga bwe nali e Masaka mu festival y'ebinyaanyanya nayitibwa mu nkiiko eziwerako ez'abasiraamu abakugu ne baŋŋamba ogenda otya mu kivulu ky'embizzi nze yampita ye Suuna Mbaziira Tonny tekwaliko kigambo kiwano Embizzi oba Kabiriiti era nze okuyimba sikweyita me are the artist don't know me white bender no he's a city musician Kasumba Rashid zaalibwa Kigangazi Masaka sikalekaayo kubanga kanyamba okufuna erinnya nga sirina luyimba Suuna yabeeranga mu kinyaanya ky'eri e Masaka anoonya lwakuba otalulaba ng'ogera okuli ataddemu nenga balimba dda nenga mbasaba kalimu tulubbe sijja tusobola notisi zisitagata mpitirivu z'abasita kubaffe okuyimba ewaffe sikwakika era sikukola ku lwa bwa Katonda kukola ku lwa lugonvu kugatta ku byensobola okunoonyaamu muwogo side business y'okuyimba era nze okuyimba sikweyita me are the artist don't know me white bender no he's a city musician nze ndi creator eyo side business nze ndi creator era bw'oyitanga abayimbi tompita bw'oyitanga abatonzi mpita era nze neeyita motivational speaker lwaki buli kyenkola ntetenkanya kitetenkanya lugonvu talina konsepti tagirina akubuulire wuuyo girina ebigambo bijja bwebiti bitambula omusajja oyo designer awaali alinawo emyaka 3 nga takyukangako era simanyi emyaka mitufu gy'alina ebino designer Katonda kuwa omukisa ababulizi b'enjiri boogera nnyo naye neebaza Mbaziira Tonny olw'ekisase webalenyo meditiramu nakola show e Masaka yalimu abantu 17,000 nenvayo nga sifunye yadde 20,000 nenze ngezaako buli kimu nkuddiremu twafuna abantu 1,000 naye saafuna yadde 2,000 omukuba manja yono Suuna tamanja kubanga yakolera bwerere yakolera Swahaba Mbaziira abo bonna bamanyi white bender yayimba emakindye nze nzekka eyakasobola okufuna abantu abangi mu Uganda oluvannyuma lwa COVID ate n'atafuna yadde 10 ate nga show yali yamutwala zaddawa naye nze sikoowa kunoonya kumanya ate siwanika nagenda wa Suuna nemugamba ebivulu byo bikola ote n'ofuna zeeta ate nga sikoleka ku mulyango sibe kiri kale Katonda ow'ekisa ekingi oyo agenza ntembeeta nga najja kukyala nga kati nze nkyaza nkimanyi ennaku tugenda kukyafune abantu 2,000 nga bange ofune abatono ofune ssente oba nkumanyi Oluganda najja kukyala nemugamba muganda wange bamuyita kati Musumba ali awo nina mmere bamuyita Ronald Mayanja namugamba siddayo gali 27 nemugamba sidda mukyalo sijja kuddayo nambulagawa muganga nze Natete ku 5 abiwaffe bavaawo naye tebanzizaayo era nze ennyumba Natete ne boppa yabwere ne bebapolo tusigula ku Masaka Road bwaba emotoka eyaleese obumonde ngedderayo bwerere nentwala sisobola bwe ngenda Ekigangazi nga ntegeseeyo ekivulu kyenkolayo ekinene kubeera mu motoka yakaziwekapo nennyimba nenvaayo ngolayo poloti nakagula ettaka ly'emizikiti 3 kati sisuubira lunaku na lumu pozi luli bamugaye nga tumutwala nze ekyalo sikyagala kyanda olama emyaka 33 ngenda kwanza 34 gye nina ninako emyaka kwebala 28 oyawule kwa 33 kwekintegeeza bade njagala kuwulira yampagira naye era si bamufunye bagamba bali musome muyige emyaka 33 kale 34 gye nina egy'obukulu najja e Kampala 2 tubale 28 kakati 28 okuva olwo okutuuka kati waliwo emyaka emeka kati yawula kwa 3 giriwo emingi walwayo eri kati eri nalwayo nnyo manyiyo
nkyayagala kuyiga gyesikola ki badde nzijuza lugonvu tubeeka ebintu byetunoonya byetutamanyi olwaleero okutandika kwange okuyimba okwaddala emyaka 4 kubanga enyimba zange zonna bwoziwulya lubalukuwa tomanyi noti mweruli luba lwali luyimba naye weewuunye waikipenda ng'ajja okufuuka pulezidenti wa UMA yasanga nze ndi mukulu wa UMA si bwe kiri nze abamu ku ofiisi 7 mu UMA eyo yennyini ey'abaana abamaze okwegulumiza ne bewaŋŋamya tera basirikiriza akalutu abo basindi bina mugerwa kye baakoze mu Busiraamu kiba kitandise okusindiikirizibwa ne mukoka abantu bati bakyakikwatako njagala kuba Katonda owekisa ekingi nsonyiwa omusajja ono manya njagala nnyo kakyamatananzikiriza bassebo ne bannyabwe abali wana basinga banabitone bw'oba olina ekitundu ky'okulembera association nga ya buyiiya tonyigiriza muyiiya kuba omukadde y'omutwe omuyiiya atwala obudde bungi nga yiiya oluyimba bw'anaatwala obudde kuggwe kulowoozaako ddira ova mu ntebe omusuula y'ova olaba nti Bakyagulanyi baateekawo UMA ng'okulemberera emyaka 3 oleme kuddira oyimba ennyimba omulemu waikipenda Mukama Katonda buli muntu aliwo namuwa engalo ku myaka gye yalekulira mu ddembe nga tewali amukase nagamba kyenkozeeko Swahaba kimala era nkwebaza musajja gwera bwe nkulabira ne ngamba nti Mbaziira Tonny ne Suuna Mukama bawa omukisa bamutambulira mu layini entuufu nze mboolebwa mu mizikiti egimu egy'abayimaamu abasinga abazzeeko okwolesebwa kw'abapasitayiga balowooza nti ensi bwe bagiraba bweri teryamanyi that's why Katonda agamba ajja kugaba for God is will talina bukakafu bwe yagamba okola kino oyingira ejjana mumanyi oluzungu lugonvu n'ombulira God for God will kale akagambo for God is will abamanyi Oluganda emasaka waffe musobola okukategeera ajja kugaba ku lw'okwagala gwe tewali swala tewali saala tewali kigambo kyogenda kwogera kikuyingiza jjana nolwekyo mulekera okubola abantu olw'okubatambula ne Suuna ebinyanyanyanya mbwoyo takyali musiraamu lwaki nabwe kitegeera bwe nali Masaka mu festival y'ebinyanyanyanya nayitibwa mu nkiiko eziwerako ez'abasiraamu abakugu ne baŋŋamba ogenda otya mu kivulu ky'embizzi nze yampita ye Suuna Mbaziira Tonny tekwaliko kigambo tuwano embizzi oba kabiriiti Mukama bawa omukisa nga mbanjirira omuzaana nze Kasumba abanjirira omuzaana w'ekifo kino ate temumbuuza ebirala wano tewali kabaka wano tewali lubiri ono Aida Muggo nze nkyatudde muzaana tewali wano lubiri ate tewali kabaka kakati kabaka bwabanga abazaana baba mu lubiri ngano tewali lubiri genda wayite Mbaziira Tonny agamba lubiri lwange salamu alaykum